muleese w'oli bawongera bajjuze era bowulire ebiri bitaggwaawo tukusaba nga mukristo mwavuze. Katusuleko abooluganda mwebutuukirivu yajja okubayamba okutuukiriza omulimu ogwo. Oluvannyuma ajja kusoma essaala eneebaawula era enaabafuula abadyakono. Okusaba kuwekisakyo otuyambe okutuukiriza obulungi omulimu gutuliko. Gwe omugabi w'ekitiibwa agenda agabanya amadaala ng'era soka gwe ozabe kujja byonna obuto byonna nga biteekiteekanya mubitamu kigambo amaanyi n'amagezi go Yesu Kristo omwana wa Mukama waffe notegeka ng'olabirira okuva ddi na ddi mu buli budde bwonna n'ogenda okutuukiriza. Omubiri gwo ntegeeza Ekleziyaawo omututumufu olw'ennimi eza buli ngeri eyeekutawamu ati mu ttuntu lye ebiba ebyawuka ebiyungibwa mu ngeri eyewunyizibwa ebifuuka ekintu kimu n'omu okugenda ng'afuuka ekiggwa kyo ng'agaziwa. Gwe assaawo amadaala mu mulimu omutukuvu ogw'okuweereza n'okulwanira erinnya lyo okuviira ddala mu masooka abaana ba Leevi abalonda babe by'ebyamagero ebyakolebwanga mu nnyumba yo nga babeerawo okugikuuma bulijjo ne beefunira omugabo w'olubeera obusika obw'omukisa obutaggwaawo. Bwe tutyo ne mu masooka g'Eklezia abatume b'omwana wo mwoyo omutuukirivu yabasindika ne balonda abasajja 7 amanyiddwa nti balongi babayambeko ku mulimu gwabwe ogwa buli lunaku bo basobole okwesiza ddala okwegayirira ne mu kulamya ekigambo kya Katonda. Abasajja bali abaalondebwa babassaako emikono nga bwe beegayirira ne babakwasa okukugaba emmere. Nabana abaweereza abo Ayi Mukama twegayirira kkiriza okuba tutunuulira tubaawule bafuuke badyakono baweereze kwataaliro ebifumbo. Twegayirira Ayi Mukama basindikire mwoyo mutuukirivu abafuulira amaanyi olw'ekirabo ky'ebitone byo omusanvu basobole okutuukiriza n'obwesige omulimu ogw'okuweereza buli ngeri ya mpisa ennungi ebajjule okwagala okutaliimu okubuusa
okweraliikirira abalwadde n'abaavu, okumanya okwatula abantu n'emirembe. Bulijjo nga beegendereza babeere batukuvu ennaku zonna, nga bafaabiririra ddala ebyobulamu obw'omwoyo. Ebiragiro byo bitangaalire mu mpisa zaabwe, abantu basobole okubeera obutukuvu bwabwe, bulijjo n'emmeeme yaabwe ebateredde bulungi, banywevu mu Kristo, basigale nga tebeenyeenya. Mu nsi balabire ku Mwana wo atajja kuweerezebwa wabula okuweereza, basobole okulamula naye mu ggulu. Tukusaba mu Yesu Kristo, Omwana wo Katonda, awanga n'alamula naawe omulimu n'emwoyo omutuukirivu emirembe n'emirembe. Amiina. Bannange munengatte kutwebaza Mukama, anti kati bano baganda baffe badyakoni ddala baweddeyo. Tusaba abakulu abategekeddwa okwambaza abagole mujje mubambaze. Sigala Trinity Karebaga mukulu gwako obusoroti n'obudyakoni bano bamaze okulinyisa ku ddaala ly'obudyakoni ate balifuna obusoroti mwaka okujjanga Mukama ayagadde Ssaabasumba Posimokuleya kwemidde mu mukolo guno nga bwe bamaze okwambala ebyambalo by'obudyakoni bagenda kujja babiri babiri basemberewo omwepisikoopi bakwasibwe ebidda ku mulimu gwabwe kyekitabo ky'Evanjiri nanti bafunye obuyinza obugirangirira. Wako Evanjiri ya Kristo ate okuli obuyinza okukirabirira mu bantu bwekaali eza teboogerera omusajja. Amiina. Wako Evanjiri ya Kristo ate okuli obuyinza okukirabirira mu bantu wekaali ky'osoma ky'okkiriza, ky'okkiriza ky'oboyigiriza, ky'oyigiriza ky'obobeera mu musazo. Amiina. Kwabo Evanjiri ya Kristo anti ofunye obuyinza okujangirira mu bantu wekkaanye ky'osoma ky'obukkiriza, ky'okkiriza ky'obuyigiriza, ky'oyigiriza ky'oba okubeera mu musazo. Amiina.
lya Kristo anti ofunye obuyinza okukulagirira mu bantu. Wekkaanye ky'osoma ky'okkiriza, tokkiriza ky'oweereza, ky'oyigiriza ky'ogoberera mu mpisa zo. Amiina. Ofunye obuyinza okukulagirira mu bantu. Wekkaanye ky'osoma ky'oweereza, ky'oyigiriza ky'ogoberera mu mpisa zo. Amiina. Tokkiriza ky'oweereza, ky'oyigiriza ky'ogoberera mu mpisa zo. Amiina. Abagole bagenda kuyozaayozebwa era bakulise ekitaffe Ssaabasumba ate naffe bamale batukubireko oluvannyuma bamukenda ebifo byabwe byabatukubirirwa. Omusaaserdoti bagenda kusembera wano mu maaso g'omwepiskopi mala bwagimaliriza se ku bagole emikono na abali mu kereziya eno nabo bajja kussa emikono ku bagole mu kasirise. Tuyimirire. Abaweereza abo bano bayira omukisa gwamu obutuukirivu n'amaanyi g'enneema y'obusaserdoti. Mu maaso go tukukwasa abaweereza abo bano bawanirire n'okwagala okwo okutakoma.
Tulisigala tuli wano Lubagga mukolo gwa Obusisolooti gugenda mu maaso. Tulisigala tuli wano Lubagga Cathedral mukolo gwa Obusisolooti n'obudyankoni gugenda mu maaso leero. Tukusaba kubw'ekisa kyo yaba okutuuza obulungi omulimu gwe tuliko omugabi w'ekitiibwa agenda agabanya obukulu bwonna awa byonna mu bifo byenkana okweyongera ayita byonna okunywera n'ogenda nga bawa okweyongera mu bulungi mu ddaala nga byoba opimye obutuufu bwalyo bwe gatyo n'amadaala g'obusaserdoti n'emirimu gy'abaleevi bigenda byongera mu masakalamenti. Abantu bwe bassaako abepisikoopi babalabirire olonda abasajja abalala ab'ebitiibwa ebiddaala ebyokubiri bakole wamu nabo babayambeko ku mulimu bwe gwali ne mu ddungu mwoyo gwa Musa ogabanya n'emitima gy'abasajja ensanvu abeegendereza abo bwe bamuyamba okutwala eggwanga ly'abantu abatabalika bungi. Bw'otyo era bwejjuza mu Eriyazaali ne Akima byonna ebyali mu kitaabwe Alooni n'afuna abasaserdoti okuweereza ebitambiro eby'obulokofu n'ebyamagero ebirala emirundi emingi okusingawo. Mu kulabirira kwo okw'engeri omwana wo abakubirirako abeegereza b'ebigambo ebyo
n'abayamba enkulungo y'ensi yonna n'abajjuza ebigambo ebirungi bye baayigirizanga. Tulabireyo ku bayambi bye tukomye okuba abayabayavu, bye tukomye okubeetaaga abangi. Abaweereza abo bano bawekitiibwa kimusaserdoti munda mu bo saamu bujja mwoyo omutuukirivu bafune gy'oli Ayi Katonda omulimu gwe bakkiriza ogw'eddaala eryokubiri n'engeri y'empisa ezisaanye bagyolekere mu ngeri bo bennyini gye bayisaamu. Abakufu betukolagana nabo omuluka gwaffe mwoyo w'obutuukirivu adde buto. Ayi Katonda gy'oli bafuneyo ekirabo eky'eddaala eryokubiri mu ngeri gye bayisaamu mwe baba boolekera abalala engeri isa balamufu abatuyamba mu busaserdoti bwaffe. Evanjiri ligende lituuke ensi gy'ekoma, amawanga gonna gakuŋŋaane mu Kristo galimu ettukuvu erya Katonda. Yesu Mukama waffe awangaala n'alamula naawe omulimu ne mu butuukirivu emirembe n'emirembe. Amiina. Twebaza Omukama anti atubedde ababadde abaddyakoni kati basaaseredoti ddala mu Eklezia Katolika. Tegekeddwa abasoosoloti abategekeddwa okwambaza abagole, mujje mwambaze abagole engoye ez'omulimu. Sigana tula n'olubaga mukulu gw'abasosolooti kati bano bamaze okulinyisibwa ku ddaali y'obusosolooti okugaba entukuvu okusoma ebirambiro bya mmisa abakristu kw'amasakalamenti gonna omukolo gw'amaza gwa byambalo by'obusosolooti mu bujjuvu. Omwepisikoopi agenda kubasiiga omuzigo gwa Christmas ne batu byabwe kinoomu nabo basobole okutukuza abantu ba Katonda n'okuweereza ekitambiro.
okuziza n'omwoyo omutukuvu era n'amaanyi akukuume. Tukuze abakristu oweereze Katonda ekitambiro. Amiina. Amém.